Eno y'engeri Honorable Mukisa Prose MP2B Mityana lye yatulugunyiziddwamu. Waliwo ebitundu ebimu byemutasobola kulaba naye tusazeewo tubibalage munaatusonyiwa ab'emitima emitono. Naye tulina okwoleka obutugumbuzi bwa Dictator Museveni kubanga abantu ffenna nga Bannayuganda bino bitusaanidde kubeera nga tutambuza n'embeera embi etuyisibwamu. Leero ono ali mu mbeera efaanaganako bw'eti, asobodde okulabikako mu kamera. Naye teebereza bameka Bannayuganda abayita mu mbeera eno naye nga tebafuna na mukisa gwa kamera kubeera nga zisobola kubeera nga zibatunulako oba nga zibanoonya. Honorable, ng'olabye n'obulwadde munnaffe. Omala owulira otya kati? Nja kutereera muganda wange. Omugongo gulina agatuula. Omugongo gulukya kwongera oba kuba bubi simanyi kubanga bw'ofuna ku bujjanjabi owulira ng'atereddemu ate bweweebakamu oz'okukoofa naye nga nja kuba bulungi. Bano mbalamusizaako Bannayuganda, erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyi nga Nabbosa, nga njagala okusookera ddala okubeebaza bannange. Mwebale kutambuza njiri ya struggle. Ekyaddala buli omu gy'ali eyo ku mulimu gwe n'obaako abantu nga 5 2 b'okyusa kubanga waliwo abantu nga bo bakyakkiririza mu Dictator Museveni. Naye buli bintu bino abantu bwe bongera okubiraba ngeri gye bayisaamu abantu bongera ddala okukola ki okukkiriza nti kituufu Dictator Museveni kyekiseera atuviire. Era nnyongera n'okubajjukiza wadde nga ffe twavuddeyo eruzira bannange, twongere okusabira baganda baffe abakyali mu makomera n'abaabuzibwawo be tutamanyi na gye bali, twongere okubateeka mu ssaala oba omulinako oluganda oba tomulinako oluganda, tulabe nga munnange Mukama ayamba nabo bakomewo kubanga balina famire, bazadde balina abaana, bakadde baabwe abamu baafuna zi pressure oluvannyuma lw'okuwulira amawulire ago. Abazadde abaana baabwe abasinga bali eyo, manyi wekibeera kubanga obwana bwe wabulekawo. Bannyini abatutulugunya singa wavaayo omuntu n'abakwatira ku baana baabwe, nsuubira embeera eyo bayinza obutagikkiriza nga bwe batakyagala bakwatira ku baana baabwe n'abantu baabwe. Bandibadde balowoozaamu ku ngeri gye bayisaamu Bannayuganda. Ndi wano okubategeeza nti wadde babitukola baba baagala kututeekamu ntiisa nti banaakeera ku makya ne bakuba Nabbosa ne bamusamba ne bamulinnyako, ajja kutya awulire nga ayagala kukola ki ku giving up. Naye ndi wano okubategeeza n'okubagumya Bannayuganda nti temutya, temubaako kyemutya kyonna kyonna nti oba bwe tunaakola kino bajja kutusiba, bajja kututta. Nedda, byonna byonna ajja kubikola, fine ajja kubikola naye tajja kumalako. Omulabi yandyetaaze okumanya wavaawo otya okuviira ddala ku mbeera gye mwalimu kwaffe twasemba olaba akatambi nga muli mu mmotoka era ng'olabula eyali ku kamera nti baabo bwe twakoma ki ekyaddirira mu kaseera ako okubeera nga tulaba ebinuubula ebifaanagana bwe biti? Kaakati ekituufu essaawa zino siwulira bulungi. Twava munda mu kitebe nga tumaze okubriefing, president waffe amaze otubriefinga ng'atugamba nti bannange tutambule bulungi era nga bulijjo tukuume empisa nga bwe tubadde tukikola.
twagenda ofuluma ebweru ng'abasajja baatusazeeko dda ffeno ne tulowooza nga bulijjo bayinza okuba ndowooza tebaagala mwana kubaako walala goba nga bagala tukipingira mu layini ne tulowooza nga ebyo ebya bulijjo. Twagenda olaba emmotoka zitusalako wafubutukayo abasajja abambadde obukookolo, abasajja bambadde obukookolo n'ebyambalo ebiddugavu naye nga bagenda basika abaana babakuba. Kati ffe twali mu mmotoka, twali twakava mu geeti bwe tuti nga tuli ku mmotoka nga 3 ezisembye emabega ne ŋŋamba Roni nno abasajja balabika nno bajja waffe. Roni n'agamba balabika katuffe tusigale mu mmotoka, balabika bagoba bodaboda ziri ezikuŋŋaanidde ku mukulembeze bagende. Twagenda olaba bajja bagula emmotoka basikamu abaana ne tugamba katusigale mu mmotoka. Ne batuuka ku yaffe ne bansika mu mmotoka, bali abasajja babiri nga bakutte solido sijja zeerabira. Solido emu yalina huku bweti endala nga mpanvu, ne bankuba kibooko ne bankuba naye nga jjukira ffe twali mabega. Nalengedde dda abaana be basika babatwala mu drone. Manye ekibeera mu drone kuba kubonyaabonya kuli okusukkulumye. Ne ŋŋamba sina gye ndaga ne bankuba okunfiirako. Egyo emigo gy'olaba bankuba nga ndi mu kifo kimu ne ŋŋamba kabankube bakoowe badduke, naye bankuba ne bankuba. Bali abasajja bo batemu butemu baagana okunvaako ne bansindika ne banteeka wansi ne banninnya, balaba tekibamalidde ne bankwata bwe bati ne bansukuma. Waliwo awo omusirikale wa UPDF n'ambaka ne bannyingiza mu eyo emmotoka eyaliwo eyakabangali ng'etali drone. Bwe banteeka mu mmotoka ne mbeeramu awo ne Roni ekyatuyamba esimu yange yali esigadde mabega. Roni ng'alina eyiye n'arekodinga awo ka clip, yakarekodinga. Luvannyuma nnyo Roni aŋŋamba nazirikidde mu mmotoka saabitegeera okudda engulu nga tuli Wandegeya era twasulayo ku makya. Naye bwe twasulayo ku makya ffe twali tulowooza nga bwe tutalina musango bagenda tuta. Ne tweyongerayo munaye paka eno Kawempe ne batusalira paka Luzira ne batutwala Luzira. Ku mbeera gye twalimu abasajja abo tebalina kisa. Simanyi nakumanya oba balina abaana oba balina abazadde simanyi. Ku mbeera gye twalimu ne batusindika Luzira. Ekiro ekyo ne tugenda ne twebaka Luzira. Twatuuka Luzira nga tuwa painkillers. Mbeera yo si nnungi naye kati okuva lwe wavuddeyo Luzira n'ojjako wano mu ddwaliro owulirako ku njawulo? Bwe navudde Luzira ekyaddala omanyi abo baba bakutadde kituufu buli muntu gwe batadde aba oba olaba nga kale ofunyemu ku ssuubi naye ate bw'ojjukira abaganda babasigaddeyo n'onakuwala. Kati mukundeeta ali mpulira seewulira bulungi naye ne neegumya kuba nze muntu wamasagala nnyo kulaga nti nafuye kuba ndi mukulembeze. Abalala ate nze bwe nnaanafuwa banaalabira kwani banaagumira kwani, so tuba tulina okuguma. Baba bandeeta tuuka ekiseera nga mpulira omukka mbaka mubake kwe kunzirusa waneeno. Lwatuuse waneeno doza vidiyo bagitaddeyo ne bantekerawo ku oxygen nga sikyasobola kussa bulungi lwa nsonga abasajja abo batulinnyako engatto ne batukuba emigere. Kale nga mu butuufu sirwana kyoba mbaddize naye nga bankuba bansamba banninnyako. Ezo solido bazikuba paka mu mutwe muno era n'enviiri natuuka ku poliisi Wandegeya ne mbagamba munsaleko enviiri mpulira nfa naye nga mpulira neetooloola omutwe gwetooloola nga mpulira bubi. So bantusiza wano ne bankebera ekifuba, bankola gundi y'ekifuba sikaani, bankola omugongo waneeno mu butuufu nga siri bulungi era osanze endoza oxygen twakamuvaako nga ntandise okustabolizinga. Naye nga ndi wano bibagamba abaganda bange si kubatiisa, nsaba mugume era essaawa zino wenfuniramu amaanyi akalo ke Kawempe bannange tekanaggwa. Honorable atwetaaga President waffe gyali abakyalinamu amaanyi mugende mulaga abantu bano nti ne bwe munaakola ki ne bwe munaakola ki enseera aba byonna bye mukola. So tuyimirirewo tulabe nga akalo ke Kawempe Honorable waffe akawangula.
so tubeerewo twongere okunga Abannayuganda ne Bannakawempe okubalaga nti mu butuufu kino ekifo kyaffe tukigwana kubanga ffe bantu ate abalumirirwa eggwanga. Kati totidde okyasobola okusigala nga weesimbawo ku Emityana? Nze nga ndaba embeera gy'olimu yantiisa nnyo. Ekyokwesimbawo ng'okitadde ebbali sookera ddala nze ng'omuntu ndi mulwanyizi wa ddembe ly'abuntu kale nyimirirawo nnyo ku bantu abanyigirizibwa n'ekirala bwe ndaba ekintu nga mu butuufu kikyamu mba nteekwa okuyimirirawo wadde nga nekiri ekyobuweereza ekifo ky'Emityana eky'omubaka omukyala nakyo nga nkyetaaga kuba nti ndi muweereza era nandyagadde nnyo okuweereza ku bantu bange ab'Emityana naye ate ekisinga obukulu kyakulwanirira ddembe lya muntu wa wansi. Buli wendaba omuntu ng'anyigirizibwa seefaako nga nze wabula nwana nnyo ndabe nga ntereeza embeera. Kyova olaba wali emabegako nkugambye nti bino byonna babitukola olw'ensonga baagala otuteekamu entiisa okubanga tuva ku kye tulwanirira amazima ge tukkiririzaamu tugaleka. Naye Bannayuganda mbakoola yonna gye muli ongera okutambuza enjiri ya struggle buli omu ayimirirewo kubanga amazima tugalaba. Museveni byakola tebikyaliko kwekwekerera abikola mu lwatu abantu babakuba babookya obuveera mu lujjudde kwegamba baava mu kuswala kati babafuuka ki tebakyalina na kye batya naye buli omu ayimirire ku kyakkiririzaamu. Nze bazadde bange bwe bawulira bino basooka ne bansiba eruzira March to Parliament ne bansiba nembeerako eyo mama wange nangamba naye bintu bino lwaki tokola ki obivaamu bw'onoofa ne mugamba maama ebijja byewaffe ebyo bw'obitunuulira njagala ondageko omuntu eyafa nga olw'okuba nti yali yeekola ki yeekalakaasa oba nga avuddeyo n'awakanya ebikolwa bya Museveni. Saba obandage nga tewali n'omu so bajja kututta abanaasigalawo bajja kusigala nga balwanirira abanaasigala. Paka obusembayo eri abalonzi bo bakukkiririzaamu ne Uganda yonna. Okay, eri Bannamityana mbeebaza essaala mbeebaza ebintu bye mwalese nga ndi mu kkomera mwebala amasimu omukwano gwe mundaze bannange abadde balowooza nti nfudde bannange nkyali mulamu wadde nga bambise simanyi bambise naye ndi wano okubategeeza nti wadde nnumizibwa naye nkyali mulamu era nga bulijjo omubaka wammwe omukyala nkyayimiridde ku nsonga era nja kubaweereza temutya nti oba ebiddako obaka bayinza okumutta ayinza omukola biki ekyo kyo ne bwe banaabikola byonna ne biggwayo nakusigala nga nyimiridde. Mukulu Nyalanda wa Bobby omukulu ng'omulabye n'obulwadde wano wadde tulabye nawo munnange kati muli mu mbeera ki? Okusookera ddala weyanjulira abatulaba. Erinnya Mayiga Ronald abangi ennyo gwe bamanyi nga Omunyarwanda wa Bobby. Tuli mu mbeera mbi nnyo oluvannyuma lw'okulumbibwa abasajja abambadde ebyambalo ebiriko ebya jaati n'abapoliisi naye abantu abo nga bakulemberwamu DPC ne OC owa Wandegeya Police Station. Kubanga lwaki njogera bwe ntyo bwe baamala okututulugunya n'okutukuba okutambulira ku miggo gino batwala ku poliisi y'e Wandegeya era bangi Bannayuganda badde balina ebibuuzo eri nze kennyini Omunyarwanda wa Bobby kubanga baalaba ba Honorable Mukisa Prose ne ba Honorable Council Muwadanku Nnyingi oteeka Council mwelabidde n'erinnya nga batwaliddwa mu kkooti n'abalala nga nze siriiko era baalaba Council Sseggona
ng'abuuza client we gyali naye state ne yeekangabiriza nga nnyonnyola nti nze bakyalina bye banoonyereza ekituufu kiri nti baali tebalina bye banoonyereza ku nze kubanga okusinziira mu mbeera mwe nali baali tebasobola kuntwala mu kooti kisooka nali wakusitula sobola kulya sobola kuyimirira wadde okutambula era kyabawaliriza okundeka mu kaduukulu ka poliisi okutuuka we bampeera beyiro police bond abantu bange ne bajja ne banneeyimirira nja kubebazaamu ku lwekyo nti bampa police bond nengenda nenfuna obujjanjabi naye era kyali kibakakatako kubanga ddembe lyange ate sina musango gwonna bwe twali tukoze kubanga okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oba okwambala ebyambalo ebimyufu si musango wabula kyannaku nti ate batujja mu motoka twali mu motoka Benz Formatic ne bagikoona motoka ne bagyona ne batukungamu nali munze era nze naye ku steering nga nze mvuga cameras ezaawo ku mafuta n'ez'oku kitebe zirina footage oyo n'abantu balina footage oyo nga batukakanula mu motoka naye kyanneewuunyisizza nnyo okutuuka nga mpulira Honorable Mukisa Process n'ababaka abalala nga babasomera emisango simanyi gye bayise public nuisance mbu okweyisanga ekitagasa ne babagattako omusango omulala okwonoona ebintu by'abantu simava bakiise batya so neneebuuza omuntu eyali mu mmotoka obeera otya nga ate wayonoonya ebintu by'abantu naye kyayolese obuswavu lwakubanga bo tebakyaswala baswaza ggwanga lyaffe bye bakola bumenyi bw'amateeka oddira otya okuddira agayayeyaye n'ogaleeta agakulembeddwa ddamulira nti bagamba ze ebyambalo bya jaati abatalina training wadde ne bayingira mu bantu ne bakuba kibooko ne babasamba ensambagere nze bankuba ekigala ky'emmundu wano ku mutwe eno yonna lwako waliyo enviiri naye waliyo ebiwundu byotasobola kulaba naye ebisi ebintusiddwako basi ebinkoleddwako byokka ku ssaawa za leero ndi ku miggo lwakuba nti wonsangidde nange ate mbaziddaze kukyalya ku mbaka Honorable Mukisa Process nabbosanyi n'eddwaliro eddala ate nze gye nfunira obujjanjabi nalibadde nkulaga lipooti ezavudde mu ddwaliro e Mulago kubanga nagenze e Mulago ne bakebera omutwe kusinziira mu mbeera mwembadde era yalemesa poliisi okubanga ensindika mu kooti siri bulungi era sinza gamba nti ndi mulamu kubanga wabula lwakuba nze nzize nkyogera lunye nti essaawa yonna bwe mba nfa gavumenti ya dictator Museveni yenzise lwaki 2021 ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwakutaano nawambibwa najjibwamu amannyo n'entwalibwa bankubanga bannanga kuwagira Kyagulanyi nga n'amannyo ntegamu matege agamali kusaazaalibwa nago saagala kubeera bwenga nasibwa emyaka 2 mu kooti y'amagye fayiro eyo ndi namba 4 era ne balutayo Olivia ne baza lutayo Olivia nti mulwanyi wa ddala weewaawo bamukiriza emisango naye yasigala ayimiridde naye twongera okubanja baganda baffe Bassekitoko Yasin Machete okubajja mu kooti n'okubajjako emisango egyo kubanga miwaayirizi naye nakuwalirako nnyo omukulu Balamu Balugahara minisita w'abavubuka kubanga ye yakulemberamu eddimu ly'okubeera ng'alemeza baganda baffe mu kkomera era nange yanvirako okumpamba n'okunsodomayizinga kubanga yasinkanako nga ngamba nti ayagala bampe $300,000 numize Bobi Wine ku misango gy'ekiyeekera ogwo nno gwali mwezi gwa Kutaano omwaka 2024 oluvannyuma lw'okuva mu kooti y'amagye nga mbasuubizza nti nja kulumiza Bobi Wine ku misango egy'ekiyeekera mu kooti y'Ekinnamagye era abaala ba Sseekasanya Mujahideen Kakooza nga bamwambaza t-shirt eya yellow ng'ayogera ng'agamba nti Bobi Wine musiyazi sima Bobi Wine yabatuma ebyekiyeekera baayokye ne mulaba baasooka gabula Sanyankoko naye namusaasirako lwaki tebamuwambutwa wabula kyannaku ate kati nti bamuzzayo kubanga bye bamusuubiza tebaabimuwa Sanya Mujahideen ku ssaawa za leero muwambi era nakola video n'engiteekayo nenga nalibadde sinze mwogeraku kubanga musiru yali mukozesa omutwe gwe nalunkanira ebyebitono ate naye bamusuubiza bamuwaako bitono era n'avaayo n'ayogera amazima bwe yayogera amazima ate gamuviiriddeko obuzibu kati awonze w'ensigali yanga njogera ku mazima oba kufa n'enfa
wabula nabagamba tinze kuleka nga banzise naye sigenda lekeraawo okwogera kubanga byenjogera tebiwemula ate njogerako ebyo ebituufu. Nze bwe mbawoninga nti sigenda kuva mu kyambalo kimyufu kukyambala era ne mbategeeza n'ensonga bwe ndikeera ku makya ne ndaba Brigadier Freeman Mugabe ng'ayambadde ekyambalo ekimyufu n'agenda mu kkooti y'amagye Makinde n'atuula nabaako bwakubaganya kkooti oba akakiiko ke, nja kugenda nzigyemu ekyambalo ekyo era nzikirize nti kyabwe. Naye bwe kibeera tebasobodde kukikola nzikiriziganya nti ekyambalo ekyo si kyabwe era si kyamagye. Ne gye buvuddeko kkooti yasaze omusango nebagamba ebintu byakola bimenya amateeka era n'emisango gye baawozesa egyasingisibwa abantu mu kkooti y'amagye bagiddemu bagiwulye bunnambiro mu civilian courts. Wabula kyewuunyisa ku ssaawa za Dr. Kizza Besigye ye bamujja mu kkooti y'amagye bamutadde mu kkooti y'abantu ate nga ye artist yaliko munnamagye. Nene neebuuza Ssekitweko Yasin Machete ne Bakalanzi abasigalayo omwenda bo bazza misango kibaki tebabajja mu kkooti y'amagye. Nange kenyini ndi ku wanted naye nze sibitidde kubanga siina musango gwe nakola era baatukira okumpa beyiro nalipootinga omwaka mulamba beyiro fomu zezo nziina nga ndipootinze omwaka mulamba naye nga bikaseera banemera kulumiriza Bobi Wine ku misango gy'ekiikira mulumirize paka lwe banjokya paasi n'okunsodomizinga. Lipooti z'abasawo zonna nziina ezoogerako ebyo byenjogera ate nga mukimanyi bulungi bwe bakolako ebikola ebyo olina kugenda ku poliisi n'ofuna medical gundi form n'ogitwala wa dokita era naye abeera wa gavumenti n'akonfaminga. Nina eya private nina neya gavumenti eya poliisi nga zikonfaminga nti nasiyagibwa nabekebwa paasi. Ebiwundu n'enkovu kati nakati okyasobola okuziraba zino zonna enkovu zino enkovu za 224 mwezi gwakumeka gwa mukaaga emikono gyombi lwakuba nti ebintu ebimu tubyogerako abantu abamu nga bagamba abo bali mu byabufuzi. Munnange nno oluusi olumu mbeera munnaku ate nensekamu naye nga tuba siriya. Sinalabye obusajja obukulu sinaba muyitaani ono yabadde Elijah nasinaba wamba muganda wange naye nga ate twamulabako ng'akola obuvidiyo nga yeeyagala nti gavumenti ya Museveni emuddamu gyogerako bweyogera ku Museveni ensi ebine ne zibula. Simanya Kayibanda wa Naleero ng'abanja muganda we ate nenakuwala bwe nalabye omunnaddiini neŋŋamba naye kale Mukama amusaasire naye nenzirawo neneebuuza Katonda kweri gyali Katonda taliyo kuba bwe ndaba munnaddiini adda mu maziga g'Abannayuganda nga naye ayina abaamuzaala kale ye bw'aba tazaala ayina baganda babazaala n'olaba Mukisa Proso wano Nabbosa engeri gye abaalabye mwalabye bwe yabadde afaanana. Nange kennyini amanyi baagajjamu bansodomizinga banjokyeza paasi kati twabadde mu mmotoka tutudde baatukankudde omwo ne batukenkebula emiggo kati ndi mulema nenola munnaddiini n'agamba mbu abantu baaprovokize poliisi. Can you imagine neyogeranga kwegamba omuntu atalinamu kisa n'omuntu gw'osanga gwoyinza oyita omusamize tasobola kufubutuka mu bigambo kufaanako bweti naye omusumba kifaananyi ki kyoteeka eri eggwanga. Yes twakulabako ng'ogenze wa dictator Museveni no receiving ekibaasa tetubalinaako buzibu mulya ebibaasa byammwe mubijjeeyo sente mulya kuzaffe zamwe wa musolo naye mba musazeewo okulya sente mulema ate tukudaalira kyebayita okulya n'okukuta n'obooga. Naye nalabyeko omusumba ng'ali mu kulya byasesemye kubanga yatuuse mu kaseera naye mmanyi akalira agenda akawulira nsobola kuvuma kubanga oli musajja mukulu wali badde oli myaka gya kitange naye ate sisobola kuyita kitange kubanga sizaalibwa muntu afaananako nga ggwe. Kitange tasobola kulizoninga bw'ati oli muntu munnauganda kale naye mba sikuyinaako Luganda naye ate mwasalawo okulyowa emintu kati gwe olyowa myoyo kikweri. Can you imagine? Kale waliwo statement ezenyamiza naani azifulumiza naye nga twongera okuvumirira ebikolwa ebikyamu naye nyongera okubakakasa mbasindikira message dictator n'obubingi abo bonna b'okozesa. Ekirungi twafuna President Kyagulanyi musajja muyivu ate kanso
bayambudde ne baddira ne baleeta abakifeesi bamwe bwe mabadde muleese ne babalaga public nga si bakuuma ddembe naye nga mwabambazza ebyajjaati. Ne neebaza Comrade Lumbu ye yakoze omulimu ogw'okuleeta Ddamuliro oyo n'aleeta ne famire ye naye ndaba nga bapapala. Naye kye tusaanidde okukolera mbeebaza nnyo bannayuganda abakolera ku social media ffenno tuyita bafuutu bigere ne bafuutu mumwa. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala okukola omulimu ogwo. Naye sisobola kulema kubeebaza bwe nabalaajanira nti neetaaga obuyambi bwammwe wakati nga tuwambiddwa kubanga ffe tetulina kyakulwanyisa kira tulina kamera. Nakola vidiyo nenziteekayo ne mbalaaja ne bagala naye tuwambiddwa tukubiddwa naye tuli mu mbeera mbi twetaaga obuyambi bwammwe. Singa oba buli awo mwagaana okuwulira okusaba kwange simanyi kye twalibadde tuliko oba buli awo singa tuli bafu. Naye twebaza Katonda nammwe ne tubeebaza abasobola okutambuza information ne musobola okulaga ensi kyekitutuuseeko. Awo nno mbasaba tubeere bavumu ate tubeere nga tetutiisibwatiisibwa kubanga bye tukola tebiri mu bumenyi bw'amateeka era tebasobola kutusingisa misango wabula kye basobola okukola kwe kutukuba kwe kutumenya bye basobola okukola. Mwalabye muganda waffe Tawa era nga naye akuuma mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amenyeddwa okugulu naye bamumenya okugulu bamulanga ki? Mwalabye muganda waffe gwe bakubye essasi pulezidenti yagenze n'amukyalira naye bamukubye essasi bamulanga ki? Mwalabye omukyala eyakubiddwa alina olubale wano bwe yatuuse n'emulago so baaganye omukolako kubanga muwagizi wa Kyagulanyi. Kwegamba mu ggwanga we twatuuka tulina abaana n'ebyana. Awo nno nze ng'omunyarwanda wa Bobby bajabe waliwo abantu abaatuuka ne bamubuuza naye lwaki weeyita omunyarwanda wa Bobby? Ne kano leero kano kabagambe omunyarwanda wa Bobby nze nno amannya nze Mayiga Ronald ndi mwana nzaalwa y'Emityana gye nzaalibwa era gye nnondera era gye nnakulira ne bazadde bange gye baazaalibwa mu Busujju. Erinnya eryo bwe nava e Bulaaya gye nali mpangaalira mu mwaka gwa 2020 nasanga bapropaganda ba Museveni bataddewo ekibeera nti Kyagulanyi kibiina ky'Abaganda ebiseera bye yalina people power nga sina NUP akabinja ka people power k'Abaganda ningamba ate nganze wenzize bampero kaminzi bayiza Kyagulanyi talina bwe yawandiikira bbaluwa wabula yasindika message ng'ekwata ku buli muntu kubanga twalina ennaku nange ekyali kimpangangusiza okgenda ku kyeyo mu ggwanga lya Ttake yali ennaku ya dictator Museveni gye yali antuusizzaako nga nemesezza okubaako kye nneekolera era buli muntu ajja ng'ayaayaana ng'ayeegatta ku struggle ne bwe munaatukola mutya tetugenda kulekera awo kugoberera Kyagulanyi kubanga mmwe ekigendererwa kyammwe mulowooza bwe mutumenya amagulu bwe mutumenya emigongo bwe mutukuba emitwe bwe mutusodomizinga mugenda kutulemesa okuwerekera Kyagulanyi mukuba omu ne kweyongerako abalala 100. Mulowooza nti mutusindikamu message ey'okutitwisatiisa naye ate njagala obbakakasa mwalibadde mulabira ku nze nkiddemu mulabire ku nze ne Lutaaya Olivia Sami the Mighty Family n'abalala Honorable Zaake nti gye mukoma otulugunya omuntu ate yeeyongera kufuna buvumu. Nze nno naalibadde mbagamba ngamba amagezi gaabuwa ebyokutulugunya abantu mubifeeko. Mwabuzawo ba John Bosco Kibalama n'obuli awo nakati tumanyi gye bali. Rita Nabukenya mwamutta, Franka Sendeza mwamutta, Yasinika mwamu kwa amasasi, Dani Kyeyune mwamu kwa amasasi nansana, misana tu naye tetupoye. Ekyo nno kyalibadde kibawa ekyokuyiga baganda bange. Muli baganda baffe kubanga ffenna tulina omusaayi gwa red naye ate tuli banyiikaavu olw'ebyo bye mutukola nga mmwe mulinganga abagamba nti temulina musaayi naye ate akatono ako bannayuganda ke bakola ne bajjayo famire zammwe ne bazooleka ensi nti ono Ddamulira kitaawe ye gundi alina omwana we alina ssengaawe edini bibaluma nnyo naye ng'ate bo just bajjeewujja ne bagamba oyo omukyala we y'oyo akatono ako kabaluma naye ate gwe teebereza omwana wa munno gw'oggyemu amannyo kati Ssekitooka Yasini Machete maama we buli kaseera bamulaba ku TV ng'alaajana naye bo bagamba
tikkiriza emisango osobola kuba mu kooti y'amagye. Nange nyina abazadde ne ku ssaawa za legooza muzadde wange awulira atya omwana we bwe yasaala, nange nyina ate benzaala, nyina n'ab'okulabirira. Naye mwe mwasalawo kutufuula abanaku abasabiriza kubanga mutulemaza, kubanga buli kaseera enkya n'eggulu mutwagala mu makomera awatali misango. Kati Ssekituuko Yasin Macheta amaze emyaka 4 n'okusoba mukomera awatali musango. Wabula mwebaza okubeera omuvumu ne nebaza n'abazadde abamuzaala. Awamu nga tali yekka bali abantu 9, waliyo Kalanzi Sharif, waliyo Kato Emma Umaru, waliyo Kavuma Musa, waliyo abalala banvudde mu mutwe. Naye nga baweerera ddala abantu 9 kubanga ku fayiro twaliko abantu 32. Abamu ku bo mwabalaba bayambala ebyambalo bya muwozi era babatwala kubanga babasuubiza okubawa ebifi by'enkoko. Naye fe abajja mu struggle nga tetusuubira mu bifi bya nkoko wala twetaaga ensi empya, Uganda empya. Ensonga lwaki tusazeewo okululunkana naffe twagala okulya ebifi by'enkoko. Naye musooke mulabe Ssaanya Mujahideen eyavaayo n'asooka alulunkanya ebifi by'enkoko ne Shiplashi ali luddawo. Ebimu bitwenga ekyokuyiga. Tutunuulye Jjajja Uchuli Ismail Rex ali luddawa. Tutunuulire Ashbaga Kato yali wa ku kido olwa Bobi Wine nga tavaako ali luddawa. Catherine Kusaasira ali luddawa. Big Eye yakomawo yakuba enkyukira mangu nnyo enkyungwa nkutumiddeko muganda Big Eye. Naye ensonga zino oluusi tusekamu naye nga tuba banyiikaavu ate tuba banakuwavu. Naye nnyongera bakakasa temulowooza nti mulina kye muyinza otukola ekigenda otulemesa okusigala nga tuyimidde ku sitooka okuleka okututta kuba munzita mujja kuba mumaze. Naye ate nnyongera bakakasa nze ne bwe nnaaba nfudde omuzimu gwe gujja sigala gulwana kuba ndi mulwanyisa ekiri mu nze, wabula siina mmundu nwanyisa omumwa guno kubanga ndiwo okwogera ku ekyo ekituufu era okuvumirira ekikyamu nenkyogerako. Nze temujja kujja mu nsodomizing neme kwogera nti mwansodomizinze. Temujja kujja mu nkube mumenye neme kwogera nti mwamenye. Temujja kujja munzijemu amanyo neme gamba nti abasajja amanyo bagajjamu. Temujja kujja muwamba abantu tulina akavidiyo kutwala akatrendinga bayokyeza omusajja obuveera naye ng'era message basindika ya kutiisatiisa. Bawambye abantu ababuziddwa abatazeemu kulabika eyo message basindika ya kutiisatiisa kubanga bo bagamba Kyagulanyi bwe tunaakangakangamu ne tubakube tumenya amagulu ne tubakube tujjamu amanyo ne tubakube tusiyaga. Kati kanjogere ku nsonga y'ebisiyaga. Balinga boogera nnyo BBS Telefina, CBS Radio yakyazanga nnyo omusajja ow'akalevu oyo ng'ayogera nnyo ku bisiyaga. Kyagulanyi simanya abaana be bambala pampa, simanya ffe ovulo twazivuddeko, simanya pampa basiyazi. Okay. America bwe yavuddeyo n'eyogera n'egamba tegenda kuddamu kuwa Uganda ssente za bisiyaga nga tebannaba kuvaayo kukola statement. Omwogezi wa Uganda simanya bamuyitaani oyo Nabbanja nga temunnaba kuvaayo kwogera ku ebyo. Mbuuza aba CBS abalinga bakyaza Bwanika ow'akalevu nga temukyamukyaza kwogera ku nsonga za bisiyaga wangi. Kumbe mmwe mwalinga mwoyambisa ffe ne mutukwata ne mutusodomizinga ne mukwata video nga tulowooza oba mufunamu ki. Kumbe mufuna omudidi gw'essente mu bisiyaga naye bwe mumala nga mubisiba ku bannammwe. Kyagulanyi ayogeranga nagamba abasajja bye basinga okukola bibasinga osiba ku bannaabwe. Yes, kati ensi ejja kukiraba nti Bobi Wine mununuzi era nkubanga mununuzi byayogera alinga nabbi era omusajja oyo yavaawa kuba buli omu teyamulowoozaako. Obubaka obusembayo mbuweereza bannayuganda nti teri agenda kuva gyava kujja kutulwanirira ffe kennyini tulina okwelwanako. Naye mbasaba tukwese bulungi kamera zaffe kuba kyekyokulwanyisa kye tulina wabula tuleme kuba batiitiizi, tuleme kutiisibwatiisibwa. Bw'olaba ekituuse ku nze ate kikugumye bugumya kikwongere buvumu tubakoola okutwegattako
abato abakulu n'abakadde mwenna oli wa mugaso. Tuli mu lutalo nga ffe tukozesa ebigambo ne kamera nga dictator akozesa amasasi n'emmundu n'emiggo okutunafuya oba okutulemesa okwogera n'okutusiira mu makomera naye mbasaba bireme kutumala mu maanyi.